Okukeesa obudde Pastor Roses Buchingo musumba waffe yakulembeddemu enteekateeka eyennyini tukukowola nti tewakyali kulanga kulala twegateko ekololo olunaku lwakutaano agange nze tusima Apollo nkubuuzako nti wasiza otya nnyabo wasiza otya ssebo alinaffe ku Munnyo ku makya tutumiddeko mikwano gyaffe mwena abatuweereza obubaka obutwebaza tulamusaako mwena abasinziira eyo nemu tusindikira obubaka ku miramwa gye tuleeta mu studios specifically waliwo mukwano gwaffe ali mu bitundu ebyekikagati isingiro bya Katonda Militon kutumiddeko batulabire abewaffe Harold KAIJA alinaffe mu studios enkyaleero munakibina kya forum for democratic FTC juzao yagwa mu bintu tumwanirize Harold KAIJA nsanyuse nnyo okulaba buuza batulaba n'okusingira ddala mukwano gwaffe wewandegeya mubuuzeeko njagala okutwala omukisa guno kulamusa mikwano gyaffe mwena bwe tuli mu buwambe bannaffe yonna yonna gye muli kati nga bangambye ab'ekikagati yonna yonna gye muli mu nsi yonna nambiri omusajja ono sebo naawe yakutegeera omusajja ono gwe bayita Apollo yakutegeera nambiro namubiru ku Dream Restaurant. Yes, ate nambiro I can say ku TV nti mukwano gwange. Wow. Waliwo mukwano e Kampala abantu bofuna kafuuse mukwano gwo afuuse mwannyoko afuuse like ne waba ina issue akwita nawe oba ina issue nga tomanyi nange oba kikingula ko nga tomanyi waliwo kino kintigomya so mukwano gwange nnyo nambiro naaba waliwo omuwala akamwita Kansiime ali awo mushize very jolly girl very religious girl yes era bwakusa nti nakushemererwake ate so njagala okubala musamwe na mukwano gwange lubega tolo muvuzi w'emmotoka tava hanyina musajja nkansala lukwaya kansala lukwaya religiously wow era omutegeerya mbu yetavaako bwe sijja nakweza message oli mulwadde ayina eddoboozi lya besi oli mulwadde nomugamba nti nedda nafunyeeko ebyantigomeza mwena abafunye ebizibu mikwano gyange ababoda bakyalina serious issues n'abantu abali n'abasajja bano abapoliisi eringa emmotoka endala eyazivaako nedda ku boda bakwata boda n'owulira obusungu kakati nga real kati ng'ekigambo kya reflector jacket eziringa ezaali ez'obusuubuzi kubanga togimugambe n'olujja bwatamukwata kati fulusi bakutya bw'omugambako oyo n'amuta ogenda okwesanga n'akwata basatu abenga alivenging gye mirundi esatu naye n'okubasalira pamiti ebatigomya pamiti sente ze babasaba nnyingi ezenkanankana n'ezaffe abavuga emmotoka pamiti abaana abo bagula amafuta mangi olunaku singa gavumenti simanyi lwaki ani abalya gavumenti eno I think bali jitadea ku bitwala 5 nange ne baddamu okukwata omwana boda boda ku pamiti nakyo kijja kuyamba okubala bwemutana ko bagize ebisanyizo ebyo lero akuba nange mbayinako obuzibu abayina zino enamba enfuutiike then okujjako olwo ekintu ekya abantu abatakola service emmotoka ne batukuba ekikka kino ekikka kyo that kikka irritates me abatakimanyi ekikka ekyo kiriwaze ekimulaba ekya black oli bwalinnya ku muliro nekikola ki nekisituka mukole ku service mutulwaza kyolaba mmotoka z'amasanyalaze zitandise okuwera mu Europe ekyo kiki ekikka emission gas ezo gwe bagezaako okulaba nti omukka ogwo oguleeta pollution actually omukwano gwange yadde agimpa ne mugamba Uganda teri gibagi nga emmotoka egirireete ne muganda wange ne Volvo nga nti awa ne Uganda nze natambulanga nekyajja bagenda okulanga eringa yasibuga gundi sikasikawo kya so mbagaliza okulaba okulungi balina osigenda bagamba sebu yugayuga nedda by the siku yogayoga eyinza byozayoza abali mu bisiike bakiwanda ffe waffe buba buvunaanyizibwa ate bangamba kwatamuko okumala emyezi 6 obeeko byokayana luli obutajjanga olaba nti waliwo byolina okujja abantu bansindikira obubaka nga baga nti mukwano gwo agudde mu bintu nga bakuyozayoza no kubanga bo batunuulira leadership nga kulya nga privilege ate kulya leadership responsibility kiringa ogamba mbu oli awasiza omuyozayoza aba agenze mu buvunaanyizibwa babuuza abalina abaana
kituwaddemu ewiiki neneddako olaba olinga n'okusatasa eba responsible kakati era ekimu kise politics waffe be bantu okulaba ebifo nga babirabiramu ebyo bibasa okufunamu bo nga abantu kyova olaba osanga omuntu ne bagamba lubo wawe wuuyo waali sente mpitirivu zigenzeemu ku ground nga toziraba naye nga toyina ebizimbe byolaba n'olaba oluguudo lubayisa mu budget nga teruliiwo naye nga ate waliwo ebizimbe olwo n'ebizimbe bakulaga mu kibuga nti olwo ze zaava ku bypass zino ze zaava ku gundi nga n'abantu bazimanye n'osanga omuntu ne bamugamba okukulira scholarship fund nga n'omusalaye ogwe muki munene ng'asooka okuwerera abaana be n'akwata abaana be n'abateekamu n'akwata ababaganda abalina emirimu bali abalina okubeera ba target ne batafuna so nti olw'olujja bati munnaffe yagudde mu bintu tugende tucelebrating tugende kule era alo n'abakuplanning n'abayigiriza bannaabwe nga bafunye gye emirimu egiriko kuba wejjaffe si gya misaala abafunye egiriko emisaala kakati wano waliwo ddiiru ezifaanana bwezi so kyendowooza nti era yeeyo vacuum ya leadership gye tulina mu Uganda ne mu Africa at large nti omuntu ogenda osanga omuntu yagenza okukiikirira banne okukima emiyembe nga kusenga lwegaga nti oli afuuse omubaka wa parliament ye overnight obulamu bwe ne bukyuka paycheck n'erinnya abaitana banka kadu n'agifuna ng'eriko sente empitirivu afunye emmotoka afunye mino n'ez'okuziika singa afa kati omubuuza benefit ezo z'ofunye oli gw'okolera in trust gw'okuumira eyakusindise wano bameka abakyusa obulamu bwabwe nga gy'oli nga basically tatunuulira so toyagala bakuyozaayoza njagala bampa magezi bantu amagezi kuba siri substantive era okwo kuliko acting interim ngwatuwadde kuba abantu emyezi 6 ne batuwa n'obuvunaanyizibwa okukola naluga muli tuteeketeeka okulonda which is a very big process to reorganizing actually bagambe muzaako ki kati no enkya Thursday tugenda kuba n'olukiiko olwa NEC chairman wa EC chief honorable Kabaziguluka lwagenda okubanga tuhendoosinga tusaako stamp ku program ye namutayiika eyawe tugenda buki okugenda mu mugenda kuteekateeka okulonda okuli fresh buli omu kwanaabiramu era twetaba nabalya uba agenda mu kulonda okwekimpatiira naawe beera nga alongoosa obufumbo jangu ojje mwetabe mulonde tufune structures eziri vibrant tuyanzege Soul TV program omunyo ku macha gange nze tusima Apollo Alod KAIJA alina film studios tukubaganye ebirowoozo kubiriwo mu kiseera kino kyennyini tunuulidde ensimbi w'omusolo butya bwe bukwatibwa ababali mu offices eza government kino no tukisimbuliza wali ku gulire nesana ngoga mulengejja ngambi ekasokoso ekasokosaawo oyo kwaberako ekira ya aberako veteran tukisimbuliza wali ku gulire lyafulumidde mu Daily Monitor ngaleraga nti government ya Uganda yasindisa abakungu 7 ku United Nations General Assembly session oba meeting eyabadde mu New York babadde bakumalayo ennaku 8 okuva 19 okutuukira ddala ku 26 olunaku olweggulo awo nno ebigambo ne biyitingana nti lwaki gavumenti eyaffe lowooleza mu kukekereza mu kaseera kano akatali kangu ne mu mbeera eno yennyini gye tulimu ey'obugigi nobeera ng'osindika abantu omuyeeye gw'abantu abo bonna ku lukuŋŋaana lwe lutyo mu New York ebigambo ne beyitinganaawo tetunaba kutegeera ssente meka ezasasanyisiddwa ku gundi eyo naye ekituufu kiri nti zo ensimbi omusolo eteekwa okuba nga eyageze nnyo olaba olukalala olukangaga oluliko ba ministers abawera 10 olabako ba advisors nga 40 olabako ba personal assistance nga 50 olabamu ba PSC olabamu bani bona alodi kaja simanyi ngeri gye watunulidde ensonga eno tugigabane n'abatulaba eyo mu audience yaffe neyanza nnyo Apollo bannayuganda obasaasira ate oluusi n'otabasaasira kuba bwe ndaba ebigenda mu maaso ku social media oba ku mitimbagano Facebook, Twitter, TikTok kuba kana TikTok nagendako
nola ebibamalira abantu bafe obudde olabya ddala nga tebayinza kumanya bino bigenda mu maaso ate buli lwobanga amaaso tokanudde buli omu ebyabiwamba ne eyo skande eyo nene naye nga zebadde ebeera wano ojjukira palamenti ey'ekisanja ekiwedde sipiika ne deputy bonna bwe bafuluma ne bagenda mu yuna ne bagenda n'ababaka balinga 2 olukiiko lw'abannayuganda yakukati yafuuka na social engagement nti toliko mulimu baba nayuganda bawulira nga bagenza okucyakalamukko n'okwata abantu 200,000 n'okwata allowance zaabwe bwa buli omu teri agenda bugeze actually tukitegeeza batulaba nti buli afuluma omukungu abeera kala padiem jafuna buli lunaku gundi prime minister singa ya $850 dollars ate gundi vice president ya luna amusingako dollars zilingana za 3 buli lunaku kakati ogenda okwesageza abeera ko personal assistant singa bamekaawo prime minister nafuna milioni nga 18 nabo bafuna padiem oli nafuna nga 2 mwezi ennaku 6 kakati tugaseeko ya ticket return milioni nga musa ate bei ya milioni nga 15 kwa era return ticket bagenda business class tebagenda mu yafe economy kakati ogenda omusanga nga akati nga akunganyiza bamuspendinzeeko milioni nga zaagala kugenda mu 10 nono ebyo 2 nga ate wano waliwo essomero nange nalirabye neneewuunya olirabye erya Mulungu public primary school kamera walisise essomero eryo Mulungu public primary lya government si lya gundi lya government lya ttaka liri mu Lubaya sub county e Kabale district lya ttaka dio kumpi ekizimbe ekisomero kiringa ekiyumba ky'embusiness yes n'eky'embusiness nabali serious abazirunda nga za serious so n'olaba nti sente zebajja bwogera no running numbers oyinza okwesanga biliyoni y'essente yagendedde awo biliyoni yokemu ngambe nganza okwesanga kwa trouble ekisa naye bwogenda okurwaninga kwa singana abagenda mu singana kiwadde obudde zeyat by the way suka billion zisuka kakasa ziteko kwa kakati nga sente ez'ekyuma kya kansa biliyoni 2 ng'abantu bazigenzemu ennaku 6 ne bazirya kiki ekyabadde kibatutte kwa okusooka twafuna afunye okuswala okubagana nga vice president azaakiikiridde neki ne prime minister akiikiridde oli esamaze na 50 najja n'abiri nigawera abantu 71 bababuuza bano bazze kukimaki kuba vice president ye yagenze nga akiikiridde president yes kali ne mugwa mu Uganda prime minister tasaa kufuluma nga president amanyi taza kufuluma atya secretary general w'NRM taza kufuluma nga mwami Museveni tamanyi that is the level olagawa so kakati n'okisanga ng'ekintu ekifaanagana bwe kityo tukiswaziza actually zino zabadde delegation za mirundi ebiri za mirundi ebiri owe DRC yagenze ku UN Felix Tshisekedi ngali ku nsonga y'amagye ga UN n'enneeyisa gyago agalemedde mu Congo kubanga woolaba abadde serious olaba emikutu gy'amawulire nga gibanoonya ne gibajja ku interview nala yakikande ngubulaba musajja omusaddanyize bamuggyako amawulire balese n'abakugu bamubuuza kubanga ku ggwanga ng'eryaffe lyogamba etaaga okukekkereza olina okulaba kiki ekitutwala emabegaawo waliwo ensonga gye tutaatwala nnyo nga nkulu delegation yagenda Russia ne batugamba ya byabufuusa obuzi ne bakuba ekifaananyi ng'eriko bagenero ne bakuba ekifaananyi ng'eriko abakuba mwami Museveni ate ne Kampala nga minisita wa investment si bankubanga yekiisinga ne bbaawe mu motoka yes nga yali kukolidde mufunze kiisinge nga yali kukolidde alina obuvunaanyizibwa obokukola ku bamusiga nsimbi yandigenze ku ali Kampala ye Russia eri oli atuta abaana be
bakodomibe actually nze KAIJA nakiroza munti Evelyn owekitibwa honorable yali alina messages jasindika kuba mukaserako kenyini nga delegation ekulemberwamu honorable Ndugurugunda egenze Russia we yafulumiza efana wagana eki ndoza ndi yali ino bwasindika nti munda abanze ndino waka agenze baruza kati kubanga juzi walwe yali anyumiza ngamba nti ku mikolo guno ogenda osula ku mikolo nga kuliko ebifo obutebe ninga buliko obutebe bwa order of service obutebe bwa order of service bwe babutudde ku ntebe buba bukuuma bifo nti waliwo abajja abateeka okutuula awo kakati ekitegeeza ba eventuality order of service nenga ebifo biriko bannanyini byo ababikola ne basukira ne bagenda Belarus era nga nti tugenze ku nsonga zaki balekayo trade hub bateekateekayo trade hub kakati ne mukugamba osobola okuŋŋaanya abantu ne bajja ne bakuwuliriza n'obeera happy ne n'ovaawo nga bonna tebasaasa kuddamu okukuwuliriza era ogenda nosanyuka nga abantu banzi bazze naye osobola okudda ne badda kubanga tugobadde meeting ezo zonna zibaddemu negenda ozikebere meeting ze tubaddemu ne bebogereddemu ne baani abalinnya ennyonyo kujja Uganda litro ojja kusanga nga tewali benefit yes kati tulina ekizibu Apollo ekya foreign policy ekifaananyi kyaffemu adenda kiki tulowooza mu nsonga z'ebweru etukolagana nabo kuki nali mu iyala nga ntegeeza ndwaki nali nsakalo ka iyala nemaga tulina ekizibu Uganda yagenda neyambako Sudan actually juzi jeno okusajjusa agamba nti Southern Sudan okubeerawo project ya Museveni 2013 nawo bennyini aba Southern Sudan baite baagala kweyawulamu abaffe awo twali tubalaki yo Kenya yatuuza olukiiko lumu olw'okubaganya ebirowoozo okulaba yo nekkiriziganya ne Southern Sudan nti abakozi bano abamataayi bainjiniya aba architect baani banaavanga e Kenya era bakozeyo n'oluguudo oluva e Kenya olwatusazeeko business ennene lugende luconnecting Sudan naye nga ffe era ojjukira bwaliyo olutalo bwe lwalwaka bannayuganda babatikkira mu biroole nga balina bufaliso balina bubuzi abana Kenya babatwalira mu nnyonyi be batwalira mu ekyo tegeeza n'enfuna yaabwe nekibatera ku ggwanga kyekyo ne tugende Somalia Kenya byefunyeyo ne omwana w'omuntu afuddeyo ne juzi twafa sima batta abantu nga 10+ onoonya benefit nga kuva 2009 Rwanda tuli Somalia Burundi era nategeeza abaka ba parliament ne bagamba olwaleero Uganda Obama Museveni yenanyini East Africa eriwo mu kugigatta bula gwagira nga amuleeta gwalwana nga amuleeta naye Kenya yefuna yesinga okufuna twagattako East Africa twagattako DRC Kenya banka zaayo ne ziggulawo DRC kibategeeza ba MD baneje ne sente ze nyini ate ne rate ya sente za Kenya eyongera okulinnya kanobuuza mu foreign policy what are interests zaffe biki ebigendererwa mu Uganda byamanyi e Congo e Sudan neyo yonna waliwo ekitabo kibayita the third world war of Africa omwandisi ayina we yatuuka mu peegi nga 3 n'awandiika lwaki ensi zonna ezaali mu Congo kubanga ensi third world war of Africa ng'okuva Tripoli mpaka South Africa bonna balinayo abasirikale ne bakugamba Zimbabwe yagendayo ekyagitwalayo nti yali teyina bulungi ssente ng'eyagala kutundayo byakulwanyisa olaba kimututte South Africa baali bakagita apartheid ng'eyakugira foot international scene yes alabikwe Rwanda nesaawo ne desk ng'eyagala population pressure yayo efuna abantu bayo balaga n'ofuna era yayina ne desk ki ne Angola nga buli omu bajja bakulaga Tripoli gundi yali alaga gye bayita Union of Africa Gaddafi bwe yatuuka ku Uganda aga prestige
twali tutekwa ku bafe batwegaga tuli awo nofe naga nti ekyayo nga tekitegerekeka twavaayo sebo ne banja erya 10 trillion buli lwogenda nga tobaze ngasi buli lwogenda nga tobaze batuwaabira mu kooti ekyo kyokola owulira kigamba America batekola American interests kibaita American interests eyo buli mu America agimanye Uganda interests za Uganda izikwanga interests nabano badala okwepima tu abantu 50 nedda abantu 50 nedda ensanvu betwetaaga dakati kubanga buli ensanvu tuina lobbying gye twagala ogendayo buli omu oyina president gwogenda okwogerako omunyonyola ensonga yaffe ne tumati ekyo kye kitwabadde tuvuga tuba tusaa kuyomba naye mutwala abantu 100 bigenda okudda ng'oyina kyogize ojjukira bwe tukati twafuula minisita waffe gwe tulina wa foreign affairs Jeno Jeje Odongo Jeno Jeje Odongo tabira nkona mu African Union maje nga bwolaba gundi jenani ono wakalevu Ivan Koreta yali ke Liberia tabira nko mu foreign policy nojja nomufuula chogan tamanyi ngeri jensi zikolagana mu zensi yagenda mu lukiiko lwa European Union ekifaananyi ekiwakiramu kakati nifuna story ekiri mabega najja nabuuza Macron nabuuza ne prime minister we Belgium n'atabuuza omukyala president wa EU bank yali omunene ndozanga alowooza oba girlfriend nga bamanyi abafu bali mutamane ba girlfriend wabano oba PA olwajja Macron n'amugamba nti oyo nga tomubuuzizza twaswala okwo kuswala kuna era bwe mpapula za Uganda nja kuziraba kubanga ekitegeeza nti oyina ne stereotype nti abakazi obanyoma tolowooza ku stage efaana bwetu basobola okubeerako yes KAIJA jayo kiri nti tubeera tugenda mu bintu nga bino nga tetweteeseteese ate tuziraba nga picnic opportunity abantu baffe okutambula mu genda okubaako akati genda onoonye bambasada n'okwata buli yagwa mu kalulu n'omukasukeeyo buli yagwa mu kalulu n'omukasukeeyo buli yagwa kuba minisita naye ng'akyakulemeddeko kale genda obe gweganga olinga agamba obwambasada wejjako bwejje America ng'esindika bambasada bakola ne citation okusindika ku UN abali ku level wa gundi wa secretary negwe tulina ku UN tomubuusa buusa Adoni yayebale is a career diplomat yes Uganda's permanent representative at UN ni mukulaga awa anti onoonya nebitufunyemu ng'eggwanga kubanga okubeera nebitufunyemu naye tulina bibala kuba notulaba ambasada kati olwaleero n'osanga ambasada musindika mu ggwanga n'olulimi talumanyi n'agenda doyiga nga ne kalica tagimanyi kubanga ensi zinoonya n'omwana nga yasomerako yo nga abamanyi tagenda kufuna culture shock tagenda kati kalife waliwo ebintu bisatu abantu nga banoonya ddala nga bambasada ensi ziba zigenze okutunda ensi zaazo to market your country ekyambasada agenda nakyo ekirala okugenda okubba tekinologiya era oti okuli America ngeronagana zi Japan ono wano waddo ekimawo ki agenda kubba tekinologiya ekirala okunoonya obutale enkolagana okuzimba enkolagana kyovolaba wona ensi z'ogamba tetwetaagayo ambasada towulira ennaku zewulira bakonsulate wano mu Uganda bali bagenda okunoonya mu Uganda balinayo kibeetaaga nga waliwo omusajja Apollo yasomerako wano weeyo kale mu ofiisi ze atuteremu kadde ka fayiro era omuza mu ofiisi ye mwe muli fayiro yeri eggwanga nga liraba ndoza n'omugaga kirumira naye nga liraba nti sente ng'oli bw'alaba mbu sente ze tugenda okuteekamu eyo eggwanga mu embase ne bye tugenda okugjayo ku balance tebijja kibayita okubala n'oga kattekeyo oyo bw'anaarekomendinga ng'omuntu tunaamuwanga visa kyogambye nti Uganda foreign policy yayo tetegerekeka bulungi kwa katugoli munnamawulire kiki oli bwagamba mu statement 3 ebweru twagalayo kigendererwa kyaffe mu nsi endala kiki foreign policy n'ogamba nti oli bwe yadde agenda ku UN mwabadde munoonyayo ki
No, ensonga ngeya Somalia, President Museveni azenga agamba nti it is strategic security. For strategic security. Kyovudolaba ogambye azenga agamba. Bannayuganda bwe bakira kubanga teba ya president. Interest ziba zaaba Nancy. Gwe president ofittinga mu bufitinzi kuyamba bannansi ebirulirwa byabyo. Twese nkugambye ffe tugenda tukoleyo security. Bo bannaffe nga bafuna ebyenfuna. Lwaki togira security n'ebyenfuna? Exactly. Ekyo kyoyogera kituufu kubanga bw'owulira kye boogera nga ku Somalia ne baga nti tosobola kubeera n'omulirwano nga nsiko. Oyina ekizimbe ekirungi ne n'obeera n'omulirwano nga nsiko. Oteekwa kubanga ogezaho okulaba nga ojja kumaliriza nga emisota na kibigizeewo. So mpozi kyogamba nti Somalia yes tugitereze tuyambe ku security naye tulabe n'ebyenfuna bye tusobola okufuna mu Somalia. Kirabika kye tugamba si kye kituufu. Kubanga lwaki security Somalia kubenga emundu ezisinga bagamba nti kolido y'emundu kigomya wani waffe tetugabanayo anti tugabanayo boda neziyitalawo mutobukana Northern Kenya anti Kenya lwaki interest gyeyinayo teyenkanankana gye tuyinayo kyeni mukugamba twali baddenga Kenya eri waggulu nnyo guno jangu oyamba kunga mulirwana asooka yona ali immediate ne bw'olaba omuntu mulirwana gwe bayita mulirwana nga ali ewala yatuuka kyekugamba nti nti gundi okukaaba ennyo okwagala omwana okusinga kitaawe oba oyagala kumulya n'okukaaba okusinga eyafiiriddwa bagamba naye onaapola akaaba ennyo lwaki oyatulekanira okimanyi nti Kenya yo yasalako n'ogutundutundu gye bayita Somaliland yali ku mulwano gwe Kenya awo abe Somaliland bagala okwekutula ku Somaliland ya waggulu eri kati Kenya yo yabaza bakolagana bulungi ne Somaliland. Yes, anti kachendo banga bafazo. Kalinja kugamba juze. Actually president wanu owaffe juze agamba nti Somaliland yegate ne Somalia. Baba Kenya police yabe bagamba nti bekutule. Yes. Boba sigale ne Somaliland yabwo. Kubanga yeye ina kyekola ki. Yes, bagifuna munyo bakugamba mbuli kumacha. Kenya etwala ennyonyi za mayirungi. Somalia. Neyolo omudidi nnyo sente nyingi nnyo negujja mu economy yawe tuli amayirungi kibategeeza ffe abaliyo ekyo tebakiraba nga bannange abaana b'ebutambala abaafa naye amalwaliro gaagano twagajje Somalia amasomero gaagano twagajje Somalia kintu twakijje Somalia ne mubaako ebyo kyovola Amerika bagamba nti omuntu anaafiiririra Amerika taanoonyenga wakusula omwana we taaswalenga era bamulabya nti kiwagenda n'olwanirira era balina Veterans Day president omulaba nga alina ba veteran fuwala olabyeko waffe nga agenze eriwa mbakazolite agenze abeereko nabo goma yake kiyinza psychological actually twadedicatinga ne flight ya Uganda Airlines okugende Mogadishu nesimanyi obeekyakola ki wesanga eryo baddiira balina buddirudiru bwabwe naye nga munna kye bayita interests foreign policy bawotukira okudedicating a flight daily flight otekubanga olina kyofuna waawo nga foreign policy erina okubanga eri clear ng'etegerekeka bino tugenda jini bino bye twagala okujjayo America bwe yagenda mu ntalo z'eggaafu yafuna amafuta gebaga nti gasobola n'ogitambuza emyaka 40 kakaka twafiirwa yes naye temula nti emyaka anagalisa kiwa omere gamba yes kyovula bwakwata fulaga ye agiwulira bwakola kaadi ye agiwulira ne tuba nti n'abaana b'e Uganda babasibira ettake juzi president wa Uganda anegona alabya ambassador wansi ki ng'omulaba agenze okukyalira abasibe wano wagulawo naye kati n'obuuza fe abaffe ani acha era bw'ombuuza obuuza aguni ambassador tuyinayo abasibe bameka osobola okwevacuatinga abamu nobaga nti kale ekiboneza jaki servingire Uganda asobola okuba nga alaba ku bantu be naga febe tebitukwatako nali ndaba ambassador wa Israeli ojjukira omusajja ono eyatta mwikazi we Omuisraeli ng'akebera DNA empigi ambassador
yavuga n'agenda e Luzira agenda labe ku munansi wa Israel yana agenda ku Twitter nga nti mukino mukiga muki tuli abana bali etake bali e China bali wa ogenda bawuli anti kale twabiwulidde mwambabuuza tebaddamu banyega tulakula president tebanne tulina abantu bwe batte nti oli kakati oyo mu Israeli awulira nga citizen nanga tujja kufunya lawyer era njagala kugamba oyo mu Israeli tagenda kumala banga mukomereri ojigira ono omuyindi yatematema mukazi we koki koki nali e Luzira mwapa prison nga jali yalinga 2000 nga bagundi bakatura mu basabye pardon bajibamye abono bagana ku economy wano bagundi alino nga kigambibwa nti insitanga gye batatefaanagana yoyo nga gundi ono kyeye nawulya bwe yasaba pardon bamugamba awo ensonga 5 lwaki asaana okusonyibwa n'abalala babali awo ono muganda wava munno bamutakamya wava munno nga bonna mwalimu abantu aba high profile nga basabye lukero na kulumu tugenda okulaba koki oli yajja namukona nga nti bakusonyi isoko je mu yensi nga yemukoze nga yebikoze byonna nga tasikire kubanga yatakibala kuba mwita mu office ina malala naganinde osse yaga kam naga nti you have been pardoned nakulabira omusajja bwagweddalu bwatambula bwati bwajabati ngagudde eddalu nga ye bamusonyiye kakati ekyo munansi kwe kumanya tuyina embase ensi okubererawo kakati oyo newe mugamba remit money leta sente eka akikola ki akitegeera foreign policy yaffe eriki bw'obuuza ku embase ya Uganda nedda ku minister ya foreign affairs tuyina bannayuganda ameka mu America okimanyi nti bannayuganda abannakenya abali e Uganda Kenya bamanyi teri rekodi z'abannayuganda bali Kenya tuyinza okuba naffe nga tuyita mu makuba amakyamu nga twetwalayo bwetwala nga tuyita engeri yonna ekikuteezayo embase kwe kunoonyereza teweerabira nti naawe oba otuuseeyo katugambe oyise makuba amakyamu okweroopa ku embase ekutegeere nti muwoli mu nsi si kubanga omaze okufuna ebizibu ate n'okola ki anti kubanga ekyo nakyo tuteekwa kirowoozaako bwe bakiraba nga bwe yayamba ani kubanga singa buli omu amanyi mbwe ofunayo obuyambi soke ojjukira ab'ebuwalabu bali bayombagana na ambasada nti mugenda ne mu embase ne malina kusatu nga taliiwo ne mukola mutane boogendaga buli omu abavuma buvumi anyway Sol TV program amunyo kumacha twegateko ngoyita ku namba zaffe sindiko baka ku WhatsApp sindiko baka ku SMS otubulire gwe omusolo gwosasula obagwe tusasula olabanga gwosasanyizibwa guti abali mu office bagukwata batya mu mbeere tukisimbuliza wali ku gulire lya fulumye nti abakungu 7 be basindikiddwa ku UN General Assembly mu New York ne babako enkusimbi zibasasanyiza omudidi n'omudidi nga oboli abambagamba nti twandisindisa abantu batono mu kiseera kino kino nga His Excellency the President Juzi yalagira nti ngendeze Bweru zikendezebeko tulabika okubanga tukekereza akasenta katonotono ke tulina mu kiseera kino kyennyini osindika otya omuyeye gw'abantu 7 ku nsimbi w'omusolo mu nteekateeka eyo ojja tusindikira obaka tukyali ne Harold KAIJA tulina eddakiika ziringa 10 zokka Harold KAIJA ndowooza kino tukijje ebweru tukireete wano kiri kyogambe ffe batugamba okukekkereza setukekkereza ze balya kirete mu government offices abali mu office sebo banyumirwa nye okusasanya ensimbi eyo mu musolo okusinga okutuusa obuweereza eri abantu bo banyumirwa kusasanya abamu nolanga yo okusasanya ensimbi kati nabadde ndaba interview ya Hachikande president wa Zambia atuuka nga bali mu negative growth yakola ki yatuka mpwa president kuyingira bwa president yakamala emyaka ng'ebiri gyokka giringa ebiri ne tuyina Magufuli omulala tuyina Magufuli omulala mu Uganda mu Africa yeah he's a very good man kakati negative n'avaayo agenda okutuuka ng'eggwanga litandise kye bayita okudefaultinga bano abeewola
era nadde nyatandika nadde nyakwogera ku nti ebizibu ebiri mu ggwanga muno omulenzi yalabye abamu bangi ennyo bamuyita mukyunguzi n'anoonya ekyambalo kya tayiga n'akyambaza embwayi aba bajjani bagakino wadde tusakola ki kuganoga nti olaba ono mugezi bw'ati nga asobola okuyiya kino kyategeeza singa ekonome ennungi abadde asobola okusasula nagenza okulaba bw'olaba ekizimbe kya aya nga bakitunda ekiri mu Pearl of Africa hotel nali nze sinagituuka namu gali mulenge kisebo bw'olaba kiwagulu wa set house awo biyinzika bizinensi ye eya 40 billion milioni alajja negenda ekola ki egenda kikulaga nti waliwo ekizibu tonjukira omukulu wa Simba Telecom yes naye bwe yalajja yes kubanga bambi bo babya n'ebirooto binene nene babissa mu katwa katono ka Uganda ka Uganda olaba atuuka okkaaba yes mu Uganda kati agaana abana kwao era tekijenga abantu bolazi banka tezina nga ziga sente zizina togenda bweru banka ezina ba advisor abaziwa amagezi mubeya ne sente zisasukano economy eno tezisobola kadoleta sente empitirivu nojja no kati madega mu musajja n'atandika kati bana okufuna growth hikikande guza agenda okukujanaga nti atuuka nga abalimi 1500 beba access bebafuna zi tractor kanatusa kwa balimi 10,500 kyo tegeeza production ekola ki erinnya mweji ne emyaka ebiri azimbya amasomero 146 nange 135 gali mu kuzimbibwa ali mu kola oluguudo olwenkanankana olwa duokaria atulaba zilikuwa nti emmotoka nolubeeramu akantu ka wakati ngezigenda zisikana lwa kilomita 360 lusuka embalando za luyingira ntungamu noga nti awo temusinkana gwomanyi accident zobojjewaawo ng'olaba ali ku solution mu myaka ebiri yes kale ojja kugenda okulanga ensi yonna kamera gyeraze kyendera okugamba nti gavumenti ekola obwavu nekola n'obugagga ebintu ebyo ziba choices ogambye Magufuli omupya nti ayina eggwanga lye bw'ayagala lifaanane waliwo gwe nabuuza muze nga bampadde eggwanga lino n'olimpaamu emyaka 10 osanga eggwanga eddala oyina mbuuza tera munnyonnyola ageno nga kuno kusalawo oyina abeera n'akimanya nti nze okubeera obulungi ng'abala bali bubi ensimbi y'omusolawo oba olaba gyeraga n'oli n'agiwa kubanga mu Uganda ekitwavuwaza buli kimu tusasula biruzi tukisasulamu emirundi ebiri osasula omusolo gavumenti ekuzimbira amasomero netagazimba n'okwata sente da n'ogenda mu private eyise mirundi ebiri n'osasula sente gavumenti ekuzimbira amalwaliro ate n'ogenda mu private n'etagasasula n'ogenda mu private n'osasula gavumenti ekuzimbira enguudo n'etazizimbe awo n'okola loosi nene loosi ey'obudde nti olwako ku nguudo kuliko jjaamu loosi y'okubutava mu garagi n'okisasula ekuwe security n'etagikuwa n'ofuna private gandi nti buli kimu osasula bintu ebyo naye singa gavumenti buli kimusasula n'ekijjawo kiba kitegeeza namwe mu nsimbi mu sente musigaza sente ate ne mwongera kubanga bagamba nti Kampala mbutuko buli lunaku tufiirwa essaawa 24,000 mu traffic jam ekitegeeza tufiirwa ennaku ezisukka emyaka 3 Kaija ndowooza tugenda kufuna obubaka bw'abatulaba tubusome tubuyite kuba tusigaze eddakiika ziringa 7 zokka tuve wano embeera eno esobola okukyuka etya abantu bano oyogedde ku Kene Hikikande owe Zambia oyo ye namulabirawo nange namulaba we yajjira bwati yatandikirawo okukola naye nze nina essuubi Kaija olabayo n'abakulembeze abalala batandise okufuna omwoyo ogwo okukolera ensi zaabwe ekivubuka kino ekyagundi ekigini ekyagambye aba French bafulume waffe wano tebakyaddamu okufulumya gold ne minerals za gundi zifulume ensi bazirongoseze mu gundi mu nsi zaabwe ndowooza waliwo ekizze kati ekipya waliwo gye bayita African peer review mechanism soka yali nti abakulembeze ba Africa beebuuliriremu ye Mamadi Domboya ow'Guinea beebuuliriremu
naye tebakikoze. Abantu abawera 10 bafa buli lunaku nga basala okugenda Bulaya nga babukaira ennyanja ya Mediterranean. Singa Abafirika batuula wansi ne bagamba kati ebizibu byaffe ki 1 2 3 10 tubisalira amagezi ebyo ebizibu byaffe buli kimu tukifune bakafulumu kyo ate nga Bafirika kino tusobola kukisalira amagezi kati ne tubeera nga tusalira amagezi ebyo ebizibu. Nze mbaddeko mu Europe. Nekisekedde sebo watuusa okugamba bana bayweni mufulume namwe mutuviire. Waliwo ekijjaawo. Naye twagala agobere ne policies. N'ebikolwa. Enguudo ziyingiddemu. Bw'ozingidde osaddeko ssente mmeka. Omanyi waliwo tujja kuddaano nkubuulire ebika by'abantu 3 abaguliki boogerako. Kaija tujja biraba ebyo katusoke tujjewo obubaka bw'abatulaba kibinyo okulekayo obubaka. Nze Salongo eggamulenge janduuza yo yennyini gamusiiwa ekasokoso siyo yomu. Mr. Pro wano mu Uganda kizibu okulwanyisa enguzi abali mu office bakona ba mikwano. Nze nina company gyemanyi waliwo abakulu abajiwa tax exemption era bananyini company eyo bali ku kiseera okay ndoza yogera ku nepotism ne favoritism eri mu government tweyanze nnyo Salongo ekasokoso onagamba nti KAIJA program KAIJA agamba nti program ogikoze bulungi ekifo kyo kyatuweebwa agamba nti ekifo ekyakuweebwa kitusaana nze munakyaloziwa ekabimbi ndoza agamba gwese mukama wange program ogikoze bulungi ekifo ekyakuweebwa kikusaana ye KAIJA sebo tweyanzege. Okay, Sempija Edi meya tubebo yogere division agamba nti batujoga lwakuba tetulina buyinza nga bannayuganda kubanga tufunamu ki mubona abagenze mu UN nduza buza benefit andi yekirage policy singa twakimanya kibagenda okukola ekitegeereka lwage bagende singa bawuliriza eddoboozi lya fero ne babajja ne batugana tujjeyo kino ne kino ne kino n'abantu omuyeyo ogugona tufunamu kiffe nduza kyekibuuza abantu kyebabuuza onagamba nze gamu erinnya lye gamu bw'owulira ebiri mu nsi yaffe weejjusa okubeera munnayuganda nduza owulira abantu batuuka n'okwejjusa okubeera abannansi nakyo era kiba kizibu. Munasingo Semingo Peter Emityana agamba nti Uganda abakulembeze eggwanga baalivaako dda bali buli omu ali ku lulwe tweyanze nnyo tweyanzeege. Munasingo Semingo Peter webale kusindika bubaka ndowooza tugenda kubanga tuwunzika KAIJA eddakiika zigenderedde. Nzijewo ono agamba nti did they break any room to say that they ndowooza agamba lo they are eating taxpayers money? You mean they don't have their own money? I am some from Food Portal agamba nti sebo bano banga bagendera ku ssente zaabwe kakati oyo abere ku program eddagala emuwadde abere ku program anagiberako ebbanga kabulwa kusatu atuula wano entegera yekulaba ebintu ejja the government of Uganda have money for corruption but they can't build the schools and hospitals. Kalugaba Andrew thank you so much Kalugaba Andrew aganti ensimbi eziriwo za kulya buli naye nga ebyokukola ne bannange ekifaananyi ky'essomero lino yendabye wano ku Daily Monitor abasobola okulaba Daily Monitor essomero lino ery'Ekabale district Mukabale district nedda KAIJA nedda lino somero lino kakati oyo mugamba lead of tomorrow Mulungu public primary kakati mwagenda kufuuka doctor Mulungu public primary school nedala akuba owa kamera affe yaganya odukola ki okulisika oba yatidde sajja wange otya no kakye waliwo gonde mukwano gwange Abdu abera South Africa kwali religious aberako tulabira abasajja bannaffe bali dakika ziri bbiri wunzika KAIJA no asinza okunnoma yona avudde Fort Portal Sam era mmanyi kati bwalonda akati oyo batya amanyi kyota delegation Kasteba government delegation nze nkakasa nti ensimbi mu buli engeri zibaza
iraziba atoka kasa kimubulire tell him walwe yangambye nti UN eyina besindikira ticket bikibwe mu baba nena checho na chochiri nti nenda era nazo mubera muzikozesiza kulwa gwanga kulwe gwanga kakati abo kyova kye gambye ekimulwaki kinagambye nga ntandika ekyetedde abantu tujoga nti abantu obudde bwabwe osanga abantu social media n'olaba nayiga ne batwalira obudde otunya genda ku TikTok bantu banyumirwa ku video kakati gwanga nzo genda ku TikTok nyina avuka bange bangamba tandika okuteekayo sense wona teekayo ka video juzi week ewedde enkuba yatonye nnyo nga tumaze delegates conference yaffe omusajja nanyi yajja okukima entebe n'ebintu okubitika enkuba yali eyiika ne mukwata video ne nganda kakati omuvuke yamulanga nti omulaba omusajja oyo olwa mubake muruge nga musajja mukozi omayinga enkuba gabo yali eyiika ng'ali mukutega ngwayina wala gyalaga kati kamalirize bino omuntu antirawo comment n'agamba that is not hard work nagenda okulanga eri abagenzi nti olina mga ddamu osome comment yo. Okay. Our government should limit such international travels and embark on investing in our country in various sectors like hospitals, schools and roads. I am Sembus Ivan from Karerwe. Yes. Balange ndoza KAIJA kigambo kisembo tuve kumpeo. Ebigambo tubyogedde bingi. Mikwano gyange mbagala nnyo. Mulwane nnyo okulabanga. Waliwo essuubi nti binakyuka bi. Nedda abo kati basembus. Noli abadde katsabe badde wawa. Abo basobola singa twongera okufuna abo ne tukenza nabali oli ali fotopoto tubakendeeza ne babuuka ne bajja side eno level yo kumanya yo kutegera bannanyi ne mulimu waliwo kalagala ngenyizo ganti ekibi kya mu Uganda nti abantu abagaba omulimu sibe balonzi omulimu gwo bagaba tebagumanyi tebamanyi buvunanyizibwa bwe bakwasa bwe bambaza kakati nesinga beerwanako nako bumanya singa balina abantu bangi bebagoba so mbagaliza wiki ennungi tusinkane ku Lwokusatu olujja fe tugenda kololo ku Lwokutaano sebo okusaba nja kusalako pastor wange musale ko kololo tugende ku Lwokutaano pastor wange sokere ne mbagaliza n'okutwala abaana ku ssomero amasomero bambi abantu baffe mbakwatiruka ekisa please allow mwalo mukwano gwange ye Anne Sebunya akaita please allow bambi mubalawinge batwaleyo nga basonda aina mu bobufuna butekeyo lunako olungi Katonda bakuume kale tubasiwulidde wano tusinkane mu Kololo Independence Night lunaku Lwakutaano miryango gya kubagigulawo sawa 2 zenyini tewali kusasula jangu wetesitese bulungi tojja na bisawo binene tojja na bintu bigenda okukulowozesa nti oli mutujju tubeereyo Kololo ku Lwakutaano msibe bulungi mwera